Abagoba ba bodaboda Mbarara bekalakasizza olwa poliisi n'abakulembeze ba disitulikiti okweyingiza mu kulonda kw'abakulembeze baabwe abajja. Ababoda bano beesimbye maaso ga woofiisi za disitulikiti nga beeswanta nga bwe bawanise ebipande ebiwandiikeko bodaboda we want change anti ng'olwo baagala abakulu bategeere ensonga zaabwe. Bano bongedde okulumiriza omukiise wa Pulezidenti Martha Asiimwe n'omuduumizi wa poliisi Mbarara Jafari Magezi okuyimiriza okulonda bwe balabye ng'omuntu gwe baagala okuyitamu Swento Aliniitwe afiirwa akalulu. Abagoba ba bodaboda balumiriza Swento nti bwabeeredde ssentebe waabwe tewali kalungi ke bamufunyeemu wabula okubatulugunya ekiro ate nga takyali mugoba wa bodaboda era ne bakomba kwerima obutamulonda. Oyo Swento mwennyini takyavuga amaze emyaka nga 6 tavuga bodaboda. Ensonga esooka abeera mu motoka ye yatondawo n'akabinja akakesimanyi ba Braka Mamu. Bakusanga ekiro ng'okora oluusi ssente zakubuze n'ogamba koyiseemu essaawa ezimu tuzewusanganya ogendereko ewaka n'akukwata kuba bukubimbi. Babiveemu ebintu byaffe byakabu batuwese okulite tugende tuba akalulu kaffe olumala okukabikyamanyi kyamaanyi waffe bwe tuba twagala. Okwekalakasa bwe kubadde kukyagenda mu maaso, poliisi weetuukidde okuzza embeera mu nteeko naye ng'ababodaboda beeremye. Y'omuduumizi wa poliisi Jafari Magezi yejje mu nsonga z'ababodaboda bano n'ategeeza nti aliwo okukuuma mirembe abantu baleme okwetuusaako obulabe. Bodaboda community are divided. Some think that probably security has got a hand in this, but we have explained to them and I hope they have really understood that the reason, they must only vote if they have the constitution. So we are only coming in to guide them. We don't want to see the bloodshed. Ku ntandikwa y'omwezi guno abagoba ba bodaboda Mbarara basisinkana ne poliisi ne bakkiriziganya okulonda nga 3 Septemba naye abakulembeze ne babeefuulira. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.